ne Kristo yakikola mu kwagala bino yabikola nga ategekera ensi ye gy'atajjala kubaawo abalikwagala okwagala so omuntu yenna asuulawo obulamu obulungi n'asalawo omusala olwagalala bonna kikibeera kwagala naye ate gwe oba tosobola kwagala wakirigobeeragala kizagalaza lwaki tukude ku mazima gakwagala nabannange amazima ensonga lwaki ziri atasimunamu era mbadde wano asimanyi ngere nabo omukulembeze wabobinyo bagineegereza abayimbi bannange ebigambo berabyengero osobola okwagalagamukubiwaina badinatumasebo bakyakiraekwana ate nga bebannange ate nga sobola kusinga amageokwabulikivu amazima nze ensonga lwaki sasobola kwegalira amazima ensonga lwaki artist bagezako okasumukinga nsaza magezi ategezya mukikooze mukadde waffe wadde okuliseko agambe abagala abantu naye kakasa singa nazekwaku singa alondawoe singa neweolwadde lwaki siwakwata zenamuyajawo naye amazima zezonanesanesa singa kukubeera ezo nga byenjogera bibatuuka ku mitima naye getemubeera ozakagabemaae Aganda baffe Pawulo baffe tulumukira amaani baffe tulumukira tunyikira n'abayimbi Kristo baffe batuuka olw'ebulaani basi be baatasiga okunyirira mu sonna si be baali baalasinga okusoma naye nkwata kubakwatako n'ekikira tebatukikira mbeera olw'ekulozera walimuganazira naye nga basaka kaffe kakyalo singa takkiriza okuyimba singa naye bamukola oba singa bamukola singa basuga akyalo singa takyakkirizibwa kuyimba basenga bamulala kubanga ekyali kibasindika okuyimba era bakibaganako tebanoonya ssente tebanoonya kukulu wakola ekyekyalamu nakibayita kooli oba obutume katonda gatondera buli omu bamutonda nga bamutaddewo obendera naye olw'ensonga naye tebakusindika okutakikula mu bwaba tukikoze abasawo babogera ebyabwe abasomesa babogera ebyabwe abalimi oba abasuubuzi babogera ebyabwe naye gwe artist olikola olwalonda bonna bakikira baganda bange tutambudde eriko ebinyingi nnyo nga tuddenyabega tuli wano abaali bato kati tukuze abaali bakulu kati batandise okukaddiwa abaali tebanazaalibwa kati bakuze abo batandise okuzaala abaana obulamu bw'abafuzi baali bubbebibeeti kati baabakazi bakulu ensi etambula naye ffe ba artist abaliwo mu generation eno tugenda kujjukirwa tutya okakasa oluvanyuma lw'olwakakumi na musanvu omaze okufa bagera kumakyalo bagamba tugende tujjukirezeemukuga esiyaasa oba tujjukire kyakumanyi oba tujjukire nezalisemakula oba tujjukire abamanyi okakasa kinaabawakiki sigale ekisoko naye obumekize kiwa kinaabawakiki byokola kati biraga kiki kinaabeera kubanga erinamu maaso baganda bange tuli mu bikola kati byosalawo olunaku lwaleero byebiraga obulamu obwabatono ebugenda okugera emyaka 5, 10, 20 wakati sinali mulaasi nali muyimbi era nisinga nobulamu bwagefaana nebizinga aismaiseera zenadibwawo ebyebirya kobeobakobeesa bajukira ngazesiza okubeera nasiriasa okubeera nakibeera kukusekakusa naye kamanyikirira okutuuka ekiseera kutwala abaprofesa bakademipesiza batutunza aleyitira okubeeresa batutunza olwayabepesiza batutunza kwekusikiramu okuyimira bwaba amazima era kyekyakutusawa ensonga lwaki ne bannaana abamu bati abakulu abasikako baana n'abakulu kristo kasera kubeera ng'anini olw'okuyimba amazima firo ddala n'abamba olw'okuyimba amazima mbabaali
n'enzambya n'enzigabanya artist kusobola okusiika era ng'eganika amaanyi galonda amaanyi ago Katonda teyagaba okusiika bino yagaba okusobola okugenda okuyambagana eri abo bonna bonna batwalire ettaka kozesa baganda bazabakubali bateeka mu Mukama si bagamba era sibagira kola naye basaba oyinire ku mazima embuuze ziri kufuuka wegere esente zizeziri kufuuka wegere ebyawala kubikugamba obeere amazima n'amazima akakule ategeere zenakula analizamu zabakadde kipulira nga kyabwetubazanyo mukadde wange okumpita principal wabazanyo principal zealozesa bakuwasomeseza basomesa mu nyumira nosomesa mu lusozi lwabawolege nosomesa muyimba ebintubyona ekatimukukyasomesa nange tusomesa abana naye katikiba artist abatuunamubalero tuwakifaananyi ki abo abagenda kufuna okuba tugenda oba mwagala tugenda kufa fe abamanyi nti enekyagenda okufa namwe abalowooza tulise mwenna mugenda kufa nyina mawulanaye naye tunagendera tunaba tuleseewo omulowoza eki fe ba artist ab'obulemero so ndowooza baganda bange titwandikuba ebigere by'abasajja netabajjukira bujulizi engeri y'okubikira Pawulo venisika siyawo yes maasoka katondamusomererisa era tukikoze tekikimala kwekutambulira mu ngeri netukola ekituufu netwogera mazima most important ekirawo n'eddoboozi ly'amaanyi Mukama lyabadde netubikozesa okwogera ekyo ekituufu baganda bange Samuel Malonzi yatugamba nobody can make a slave without your permission tewali kusobola okufuna mundu okujjamu obwali okubuuza abayimbi bannange mulwadde abanyigiriza abantu baffe okubuuza okunyigiriza abantu baffe ensonga lwakibakwata mwabako wabalira mukaaga oyinza okuyisibwa abantu bebajja nobanga abeerano ozanya muzanya mugerayo nobanga abeerano naye buli bwosiika wakati kunyigirizibwa nawe tubamaze okusiika kati ati bakiteewo tetukyasiika busizi wabula bakukozesa okuziba enyuma gyabo abamuffe abasazeewo anyemeyoyenge oba abamubitabyogegeze kanyemeyoyenge bajja kunonyamu namiru bamutemere asobole okuzibula omwamu kosiza ekizabwekubaba omuganda nandikweseyanerimutwe naye ayinza okunyakikebe so baganda bange batubikira Pawulo wafeewo lwawo basika n'abakadde bange naye bajagalaamya muzikirize n'obwobeefu mububaka mu Pawulo bategeeze tulina obuvunanyizibwa obw'amaanyi Katonda babawadde bingi abaasomera bingi abaffe etutumu Katonda lyamuwadde ebikozesezza atya biyamba abantu basubira kuyigiriza nti abayimbi tubeera basomesa abantu abakuliza obasomesezza ki mbawakulu abajjuliza mena nompulezidenti namugaliza kubamanyi nti mukimanyi tituli wakati kunyigirizibwa ebintu bigula kuwanana wetwogerera dizayina wetagatiifu kasungu abakolera ekwebera ati ali mukobera sibakubanti yabye sibakubanti yabudde sibakubanti yabuzesudde nebakuba yatuuka olugoye obiwaibinaga olugoye olwomuyina nabingira mu pawulika neewa ekibanja kyebakoze bakola bageze bakwatagatiifu ate twekatogenzi bakola naye kati gwe artist bwogamba nti oyinitro gwebwogamba nti otulira muluda nga waliwo olutaliwekane obeera muluda lwoyangiriza eyo gwerinya kakirakenese gwe notulaiogagayo byabo ebikwata okubeera muluda lwange so olumusiika waliwo okunyigirizibwa omwaniso onyakaba kubanga abayudaaya nasirika kubasaali ne baba abasiraamu nensirika kubasaali musiraamu
sefuga chogereko agende kwagula n'amagulu eba artist bage tweswalo omukufe katonda namusaako omukono gwe n'akikirira abantu sirya kubeera nkwagaloneeyo pulezidenti gwe nedda sikyekigenderwa kyaffe banange eziyaffe agakyakusobola okukitegeeza nesinga nawo kakwezizaamu okutuuka ku bugundi uganda eyinalobiretwa ya kilomita 3,300 ezo kilomita 3,300 njagala gavumenti tufiirwa sente mubuzi triliyoni namba buli mwaka ebiwandiiko byabibeziragasingamu waliuganda bajeti yaffe ku sente zikuŋŋaanyizibwa kukola yazo ebiwandiikiramuso singa kubeera n'obukulembeze obwesimbu nze enaabera pulezidenti omulala yatwalira omukadde wange amwezi gakusako esente ezirikwa zokka mu corruption zokka atukadde muzimundala zokka ezo ziriyonina mu myaka esatu enguudo z'omuganda zonna ziberakawulire zonna olwewawa ezokulizinga naye tekikolebwa kubanga munange gwe munayinange olina buyinza kwogera ku sente zikusobozebwa mulimu kusasula musolo na kusirika ekyo kisobola kubeerawo okujakonga mwe ba artist kusirika amaloboozi gammwe naye olonasirika mujja kuba mulekedde kufa bubiri njagala muddeko emabega emyaka 2 artist owakalibalyakatera artist zekyakitibwa nnyo okubeera maaso ga mukadde wange olwefeesebatta omusajja gweguze n'engoma nakyamao naye bwetwatuogemazo lwefeesebatta wajjakubawo ekirunde kyekifaananyi kyo kulwakuna bawuwano okubebalagala ekimu ne basooke kyekimunabala naye kyekisobola kubeerawo wabula batubinyusinze batufudde basaliriza eddembe lyakabisaliza n'ebyo ebirina okubeerera kusaliza emaleka emyaka egiise kapiranga tekyasobola kusangawo olungu n'ebirala tekyasobola kusangawo kuba tekirina consistency eyo ate nabakufuba ffe tebatulabanga bakulabanga mukozesaawa kawulwayakulaga mukozesa okukozesaawa bino bibagamba mukwano kwagala maliki kyabulabe nyakubibagamba nebisanga nyakubibagamba kansubire ebitujje mu mwoyo mulungi ogwokwagala era sibagambye kulwange bagambye bapawulo kafeero so abataokugira mugire pawulo kafeero naye agenda nnyo okumpuliriza basemugeranya twagalane tukolagane tutekewo ku kifaananyi kipya. Every generation has a responsibility to prepare another generation. Buli mukiki okubeera wabulivunanyizibwa okuzibu ebyobudawo temwandika bekuokubayizigatewalimutulisama temwandika tebagaimulisama singa tewaliwo bakafeere temwandika tebakafeere singa tewaliwo bajiji n'abaana abasookawo temwandika babe singa tewaliwo basooka naye kuliekanga zindi nga ziri okukolera emyezi nakamubira tekalina kowakula anango mwingira tebakutegeera mikiwali enyama yekikirise no kolera emyezi n'amazima gerwongerako kubina ddala babegaffe ba artist twalinga bakwogera mazima n'olulubirwa kabaka nga balowaiva ku mazima ebyo emikolo yaffe n'omwogezi omukakasa kumanyi batamutanakotute yagamba nti art is a reflection of the society. We are the mirrors of the society. Tukulinda liwamu the society n'anabaani tukulinda liwamu kubatuyagala kyolabakona liwamu kyoba otuusa tuyasanga liwamu kati ffe amaloboozi gaffe gakwogera ebiri mubantu naye nga tubyogera mu kitiibwa kati ffe tulina omuzanyo okunaniza ozimba abantu